Mogatali konfufa olunaku olw'eggulo twakulaze enguzi egenda maaso mu kkooti eya KCM. Olwali katukulaga bitwazudde mu kkooti endala mu kunoonyereza kwaffe ebiremesa abantu okufuna obwenkanya. Okunoonyereza twakutandika ku nkomerero y'omwezi ogwokusatu omwaka guno nga twasooka ku kkooti y'ekira mu Wakiso, nga bwe kitera okubeera ku kkooti endala twasanga abantu bangi balinze ku kkooti olw'abantu baabwe abaali basibiddwa. Wano we twasangira Mutesi yali asibiddwa oluvannyuma lw'okusibwa kwa mutabani we yali ku musongo okubba engoye mu dduuka. Yannyonnyola nti bali bamusiba emitwalo 45 bazitwalira omulamuzi ayimula omulenzi kakolo ka kkooti nti kyokka bwe zamulema ebyaddirira kumusindika ku alimanda. Ne bamuzzaayo munda. Nenga omulenzi yakugamba bulungi nnyo we bamukwatira. Nze ono yambuulidde kuba nange ssaaliyo. Mu bwangu obw'ekitalo Mutesi yatutuusa ku bye yali ayogerako bamusabye ssente ez'enguzi. Twatwalibwa wa ssente wa Erosesooke Namugongo Buloli Sero Samayambala n'akkiriza okukola ebbaluwa nga bali ku ffenna tekwali mutuze mu kitundu. Buli bbaluwa yagituguza emitwalo 3. Ab'emiryano bali bakususa emitwalo 15 buli omu. Kyokka kino bakikola ku muntu alina omusango mutono nga b'emisango eminene ensimbi zeeyongera. Batutegeeza nti n'essente bakazanyo kanaatera okukabeeramu era bwetadde mu ofiisi y'okuzuulwa ebyogerwa bituufu mu ofiisi twasanga omuvubuka Kenneth Kayongo. Omuvubuka yatugamba ngu tuba sirias tulekewo ssente ezimu era tumuwaako emitwalo 2. Mumaze okumanya ne chairman tukyayogera agagala abutala 15 naye sobola okukwayibwa tunagenda mu kkooti. Olwa mutabani wa Mutesi yayimbulwa kakalu ka kkooti ne ku kkooti nabwera famire nyingi twazisanga zisobeddwa. Abasasi baffe bamala ennaku eziwera nga beetegereza embeera ku kkooti eno ne bakisula nti wano enguzi yeetululira ku bakozi mu zi woofiisi abawa gavumenti abasirikale ba poliisi n'abamakomera. Abasasi baffe bakolaganye ne famire emu okuyamba omuvubuka yali avunaanibwa ogw'okufuuwa enjaga. Omukyala akola mu legisitule Catherine Bona yatutegeeza nga bwasobola okutuyamba okwogera n'omuwabi wa gavumenti. Muyimiridde mutya ngende mubuuliriza emmere yange ewola. Andi kati gwe tubuuza bintu bino si bimu. Ngambye nze mutubuuze kati nze. Andi kati njonga batala tumanye bwe tumala y'okumulaba. Era bw'olaba ye obeera omaze. Anti bajja kutusabaza beyiro eri. Nkugambye kuba kankukwasa. Oniti yalwawo n'atukwasa omupoliisi eyategerekako eri ttiimu ngo yatugamba nga famire y'omuntu waffe bwegenda okolebwako singa tosasula emitwalo 35. Kati kansikumala okuvaana ngenda abesititi kyagenda. Kale neyanza kati nkulindire wano sebo. Twafuna obutakkana ne famire ne tusasula era omusibe n'asindikibwa tuzira walimanda. Omulundi omulala abasasi baffe bayogezegana n'omuwabi wa gavumenti Shambye Munalule. Naluli yali ayogedde ne famire emu yalina omusibe nga bamuvunaana okutunda pikipiki ya mukamu era nga baali bakkanyiza okumwimbula akakalulu oluvannyuma olw'okusasula emitwalo 10. Bwe twalaga nti twali beetegefu okukola ekisoboka okugula eddembe ly'omusibe Nalule yakyusa ssente zasaba nategeeza nga balina okusooka ayogere n'omulamuzi akola ku musango. Asatu amalala oba nga nyeeyo nina emitwalo 3 ate oli omuvubuka alinamu abaddemu n'5 nze tulina 35 ekisinga obungi. Yakakana atusabye emitwalo 30 era n'atutegeeza nga bwagenda okusindika omuntu azinone kuba yali agenda mu kkooti vayo dakiika 5 ku bafumbi mb'oku kkooti yajja n'alina ssente zino. Wabula abasasi baffe tebaazimuwa. Emboozi bwe ziti z'olira ku kkooti era abantu abamu betwogereko nabo bajja bakimanyi tulina okuba ku kyowaayo omuntu okuteebwa. Emboozi yena bwe tiyawukana nnyo ne kkooti y'egoma era ng'ena abasasi baffe basasula emitwalo 5 okweyimirira omwami omu eyali akwatiddwa nga bunene bukusaalimira ku ttaka n'okweza olukujjukujjo. Want to stand with Mzee. We don't want Mzee to go to prison. So now you are saying they're going to tell her that. Egoma omupoliisi Adongo namba 12 mu 16 n'omusirikale w'amakomera be bayambako kkooti okusaba enguzi okuva ku bantu. Between 300 and 200,000. So I'm taking it this way. Yes. No. Adongo yategeeza nti wano ssente ze zikolera tusaba emitwalo 8. No, that's what you can do is 400,000. Wabula twalamuza okutuusa n'akkiriza emitwalo 5. Threatening violence. Like charging with threatening violence.
Thank you. ono yatwala abasasi baffe mu kifo ekyekusefu era olwamuwa ssente omuntu waffe n'ateebwa